Finally, we're in Kampala right now. Yes, thank you so much, ladies and gentlemen. Beti mpola tamasikanya masa abamawuli Bafana tubulira experience yo otambudde paka wano experience yange ekuze nti kitegerekese nti amagye ate galirwedde okukola ebyamagye kitegeeza nga bwe twabagamba nti tumagye munofiya nadadde totya lunaku luddako kubanga olunaku luddako luba lumanya ebyalo katonda atugambye nti tuli wano experience yaffe badde yakabingira abasajja nga mukimanyi nti abasajja enjasabiggu oba abasajja abalina ebiruubirirwa of course bena bwe batuukako era basigala bali ku mulamwa ekisinga obukulu kyakubeebaza ekyokutubeererawo notukkiriza ate era mu buli kimu kyonna kyemutubeereddewo the artists of Uganda, my family and the people abantu naddala mwana aba bulijjo okitegeera abatudde mu ngeri emu oba endala experience yaffe yakabi nnyo kubanga tulabye tulina emikwano mani space okutegeera nti ate olina emikwano egyeddala omanyi kuba kunya emikwano egyogera ebigambo naye giri emikwano egyeddala egy'okullo. Bafana mukomera mbu watera obbaayo ebikugu asanzeeyo ki? Twavuddeyo nga twalongoseza ekkomera ebiku twabise era tweyamye okuddayo tukole tugenda kukola charity work w'okubanga byonna kasasiro yenna yabadde omwo twayogedde ekirungi n'abakulu ne tubaga tusaba lukusa tugenda tereza prison kugamba twagala amakomera gabeere ng'omuntu tagenda mu kkomera kwonoonekerayo bwononekeza kyokola wano Uganda omuntu agenda mu kkomera avaayo avuddeko naye twagala ekkomera omuntu agendayo ng'agenze kutegeera ng'alowoolezaayo kubanga baba mwavudde ku bintu ebimuleetera obutalowooza so kati twavuddeyo nga tulina betutereezezera mwalabye abantu abamu tulina video gye nga bali mu kkomera babajjako enviiri eziddugala tubateeka mu life eddako bwe batasobola kubeera nazo so ekkomera basibibwa abamu baba tebalina musango naye kiri nti Katonda asigala Katonda bw'oba olina abakulya babega nga bagezaako kubanga ensonga bazitwala ku side yotagala zigende azitereza mu layini nomaliriza nga obalina mu ango. Bafana bali bakusibyeko baguno gwe gubadde gusoose? Si gwe gusoose. Bakusibasibadda batusibye olw'okwambala ebyambalo bya poliisi oba ebyamagye batusibako olw'okutaayaya mu batusensitaya tetuna ebyakukola bino nga bakusanze okola biseera ebyo nga nkyali muvubuka ntandise okuvubuka batusanga bakusanga oli mu kukola olina byotunda nali nkolera mu paaka okitegeera so ebyo ebiseera ne bansibako batusanze tuli idol nga basiba idol olwo waaliwo season ya idol nga waliwo season ya covid kati waliwo season ya idol bakugyeko mu kkomero ogenda kukola jobbita. Yes. Yongereza wali wobadde obadde okyatugamba kesi ki gye bakuguddeko ng'okyali oli mu kkomera? yakujemera ndowoozi ya president oba ebiragiro bya president ebyobutafuluma ggwanga lino nga president agati temufuluma ggwanga ate netulifuluma. Bwe lwaki walifuluma ngate? Kubanga siina mmere yakulya nze siina mmere yakulya business zange zonna tezikyatambula ate sirina nfaako ng'omuntu ate gwe omulimu gwe nali nkola kubeera nkiwa abasirikale bakyali ku mirimu gyabwe abasawo bakyali ku mirimu gyabwe buli muntu kati nze gugwe mulimu gwange bwenategeera nti eri etanzania okwambala masiki ne poliisi ekwata kubanga oba obuzaabuza abantu kati netugenda tunoonyezeeko eyo ekirungi bwe batwavayo ne batuuka mu karantine yakakasa nti nno tuli negative tetulina covid kati kitegeeza nti tukomyewo tuli balamu ennaku ze batusibye tuvuddeyo nga tuli balamu ate ekimu tuvuddeyo tetulabye omuntu mulwadde n'omu ekyo kitegeeza nti eri gye twagenza okuyimbira twali mu bantu tukola ki naye tetwavayo na covid tukomyewo tuli balamu kitegeeza ekyo ndowooza bwe bubaka abantu balina okutegeera nti covid gyali ne Uganda tukikkiriza nate ensi endala tekikola ki ezimu ensi zikyatambuza ebintu wadde ekirwadde weekiri bakola ebintu ebikireetera okupreventinga ekirwadde ekyo bapreventinga ekirwadde ekyo mu bintu ebirina okukolebwa emirimu negitambula kuba ensi abantu etambula bakola ebintu bingi ebiri mu kubanukawo abaana babadde basoma ebintu bingi ebanukawo amakyaki abantu tebakyasaba kati ensi eringa eri kugundi so kati omuntu yenna omugezi aba amanya nti eno tewakyakola ate n'anoonya ekyokukola kubanga ffe tuli bantu ba wansi okitegeera tuli ba mmere ya leero nti leero wayimbye wali zofunyeewo zoba ogenda okulya so kati emyezi 8 obugigenda 8 gye batusibye nga tetukola abasoloza reality z'abayimbi bakabazuula tebaleeta ssente z'abayimbi tebabasiba nabasiba tebabavunaana bagenda bugenzi so singa nti eggwanga libadde lifayo okulaba nti abayimbi balina omugaso royalties zaffe zeziva mu music waffe ne zibeera nga
zituuka ku bayimbi abo abalina airplays ez'amaanyi oba abantu aplays naye wano omuntu akuba yitize ne zikuba nnyo naba nga talina kyafunyemu okugyako enduulu y'abawagizi okitegeera. So singa gavumenti ebadde etwagaliza yani badde yatereza dde ekintu kya realities oba ng'ekimanyi nti abayimbi bafuna ssente zaabwe mu music waabwe wakuba mu ngeri ez'enjawulo ate sineewola abayimbi bangi mbala babalabisizza nga rent abalemi osasula ebintu bingi nga biganye naye ng'ate ssente zonna ze bali balina okuinvestinga ng'abalala bainvestinga baziteeka mu music video ze bakola za bbeeyi okurepresentinga eggwanga lyaffe tino tetubonaabona tuli bakabi. So kati ebintu ebimu abantu abatufuga twagala babitwale serious bamanye nti nno bafuga abantu abeetaaga obuyambi bwabwe fe okumenya amateeka ga pulezidenti kyabadde kubeera nti ngenda kufa enjala ate bwe nandifudde enjala pulezidenti kyandimulumye nnyo yandiŋambye oli muvubuka mu sirusiru lwaki tewayiiya engeri gy'ofunamu ekyokulya. So kati nze nkimanyi omuntu yenna omukulu era abajja kugamba ekintu kimu nti toyina amagezi gefunira kyakulya nagenda okufuna ekyokulya neneewayo ba covid ankwata naye nga bajja kunzijanjaba kubajjanjabibwa ngera abasawo boogera naye ebintu byonna byetuyiseemu bitegeeza tusaba Katonda ate twagala tusaba eggwanga lino abali kulemerera ki ebintu bikyuke tudde mu reality mubeere nga mufa ku bantu ng'ebintu ebigenda ku muntu bigenda ku bantu bonna. Bafana wagamba poliisi yabba engoye zo yabba ebintu byo sooka otunyonyoleko ku ekyo ekyo kibuuzo okibuuzizza bubi mpozi nga golredo ogiwaddeyo ku musalaba nti poliisi nzibi ife poliisi eyatukwata tuba tuyina kuba ffe bwetwavawo yavaawo ffe n'abantu nga tetukkiriza kugenda byaffe. So ekitegeeza bwe tatukkiriza kugenda byaffe twavaawo nga tetuli mu ngatto ate tetuli mu masaati. Abantu amaanyi g'abantu ekyo ekigambo kye bayita people power luzungu ne balaga nti abantu abazze tuyimbira sho neggwa ne bayingidde no ne bayimba sho neggwa ate gwaki. So okuva ku ekyo ne batukwata poliisi ne batuteeka mu karantini that's all. Ne tuva mu karantini ate ne batukwata poliisi mu tulina omusango gw'okukola ki naye kirungi twebaza abakulu bonna abakitegedde nti nno tulina omugaso mu ggwanga lino ate ne bafuuka abazadde ne bamanyi nti buli muntu akola ensobi ate ne batuwa time eno gye tulimu kati okuba nga tweyagalira ebweru nga tuvudde mu kkomera. Bafana Kiweewo n'omuyimbi agamba nti yali set up baali balina kusookera ku ye mbu bawuliwo bapromota babasetinga apo okubakwata okyogerako kyonna kyekiri kuba bapromota si be bamaliriza nga bebawuza omusango omusango guva mu kkooti twabadde mu kkooti si bapromota si be bajjaaji sikiwa nti bapromota basobola okufuuka bajjaaji bapromota babazze kukola ssente bwe baba nga ekintu kyonna kizze bubi kino kiva ku kubeera nti nno amaanyi tulina nago mangi sho zabadde z'amaanyi abantu bafuluma essaawa mu kitundu abantu balina ennyonta y'okukola ki y'okukyakala n'ennyonta yaffe kubanga tubadde twasibwa waka nga tetukyakola ki tebakyatulaba so ne bamanya nti nate tulina okubakola ki okubagwamu kibe. Bafana onyonyola ku eno keesi y'enjaga yakomawo gyebakwata enjaga ekyo kyali nakyo kyagala okunteekebwako ne mmaliriza nga mbannyonnyodde nti enjaga sinze njirima oba sinze njifukirira amazzi n'emera buli kimera ekimera kuno tewali muntu mu nsi bakoze ebyobugagga byonna bakoze ebyomwendo ebirala tewali muntu yali alowooza kukola kimera n'akimeza Katonda yakola ebimera n'abimeza alina ekigendera lwaki yabikola kati gwe abimisuzinga gwayina ensobi. Bino ebintu ddagala gye tuli bino ebintu mmere y'ebisolo byaffe bino ebintu ddagala okunnyonnyola kwange kwe kwandeetera okuba nga mbaleka nvaawo ng'omuntu era atalina musango because eryo ddagala sinze ndi nkera ku makya nenditonyesa ffe singa tubadde mbuno bano abantu abagamba banuusa oba abanywa abo be bantu abagikozesa obubi naye bano abantu bano abalanga ebintu ku mativi nti ate simanya amaanyi g'ekisajja biki lyeryo erimu ku ddagala ng'ofumbye ebikoola byalyo abantu bano mbuno enkoko zaagala kulya lyeryo erimu ku ddagala pressure abantu abalina pressure lyeryo erimu ku ddagala ng'ofumbye ng'eba ofumba omuti gonna omulala ekyo nali nkikola bwe ntyo nga amanyi nti lino ddagala. So olw'obutakkanya bw'abantu abamu abatulaba nga bo baagala tubeere nga tudda wansi ne baagala bakyetenga omusango tebajjukira nti ekyo kiri legalized wano ng'oyina kaadi ekikkirizo kikola kitegeeza n'ensi yaffe yakirigolizinga singa obeera oyina bakuwadde obuyinza obukola ki obukirima. So ffe twali tetulima kyakutunda oba kyakugabula buli muntu naye twali tulima kyakutuyamba ku birwadde bye tuyina ate era n'ensolo zaffe kuba nze ndi mulunzi wa nkoko. Poliisi okukuta erina obukwakkulizo bwekutaddeko oba emaze gakuta yangobye bugobi omulamuzi n'agamba nti ogwo musango akoze eki agugobye n'atuwulirira nga abavubuka natuga mukyali bavubuka temusala boda kuba ffe tubadde tumanyi nti nabadde manyi pasipooti yange esobola okugenda mu nsi zino nga ekitegeera naye mba siinamu visa kuba kyembadde manyi nti bwekyafuuka naye kiraka si bwekyafuuka naye kyenalabye wali nti omuntu abeera Uganda ng'akolera wali Tanzania kati kitegeeza omuntu oyo omwaka gw'amazaawo buli lunaku balina omukoonamu mu pasipooti ye bwalaba fuluma ng'ayingira nabadde manyi nti no man's land biki nga babingi betulaba ne tugamba bwe babiri bwe bityo
then nga tebirina bwenkanya byandibadde n'obwenkanya so abantu bangi abayitawo naye ife ebintu byaffe okubula twatwalayo abantu bangi babakutte ne lagejezi zaabwe naye ffe ezaffe tebatukkiriza so mu lagejezi zaffe kimwe mwali buli kintu kyaffe ebikozesebwa baffe buli kimu so bagenda okubituwanga ebimu tebikola ki tebirabika naye nga mu kyo abakulu abakikwatako manyi nti bakimanyi tubyetaaga kubanga ffe tuli bantu bannaku tubijja mu nnaku ebyo ebintu mwana bimulaba naye kyenkusaba taata wuliriza nnyo nze omuntu yenna akulembera emboozi ekulaakulanya abantu enunula abantu sisobola kubeera against ye nze nange mwenyini nina omulamu kuba ndi munnayuganda okulaba nga tubeera bumu nina okulaba nga tukwatagana nina okulaba nga uganda efuuka muki kuba nange ndi munnayuganda ng'ovudde kuba tukulya so ezo embeera ezokugamba mba okulya muganda we kankubulire tewali muntu agamba mpozi okujjako nga Amerika be bampadde sente olomba ndidde naye bwe zibe ezaffe ez'Uganda kibanga gwe bonogamba nti mbadde nkola nga nina receipts naki nesifuna nze nina kampani bagita Magic Town ye registered okitegeera nsasula omusolo naye gwe manyi okukitegeeza nteeka mu gavumenti yange naye kitegeeza nti sirina wenkola ki kati waliwo ebintu bingi nnyo ebirina okuba nga bikyuka tusobole okusisinkana embeera ennungi so kati emboozi gye wawulidde sinze nabadde njogera biteka kuba nga byabadde biganga nga bwomanyi abantu bayiye okulaba ng'ayingira mu mboozi etamukwatako naye wabawo omuntu akulembedde ekisinde ekireeta enkulaakulana ekiyita freedom then gwamulwanyisa ate oba mulwadde kuba n'omuntu yennyini nnyini afuga eggwanga lino kimanyi ayagala freedom mu ggwanga lino kuba ensi efugibwa erina freedom Bafana mateka kutaka akomeddewo maani agenda kuba no press conference ng'era saawa eno gye twolekera okugenda okulaba kyagamba abawagizi be subscribinga subscribing and after promotions. Since Abapana is back, Akoneo.
Cookie Promotions subscribing liking video eno bafana akomyewo okuva mu karantini yabadde yakuumibwa ne banne ekigambibwa nti yali agenze malamba ku performinga mwene embeera ya covid oba mu karantini naye olunaku olwaleero ennaku ze 14 we ziweddeko era ng'atwolekera makindye subscribinga era oyo likinge video yaffe eno olekewo ne comment subscribinga back. Siga Bafana is back. I want Bafana.
sponsor ki? Cooking entertainment, so to consider there to the Amina.